because tandikire oluyimba olwolabyolwo lusembye nalo okuwa nga kwegamba omutanda bagamba gyali alamula era nga kibi nnyo nti olunaku olwaleero amawulire getukedde nago eg'okufa abeera musajja wa Kabaka Professor Kanyehamba atufuddeko omukulu yali munnamateeka ate nga mulamuzi era nga omu ku balamuzi abakukutivu mu nsi eno eyattu Uganda eno so n'awummula emirimu egyo egy'obulamuzi abadde yeekolera bibye yalwala emabegako yalwala so n'abanga ali kiwandiise oba bedridden nga wasobodde otambulako abeera mu kagaali ngolaba embeera teyeeyagaza naye nga oyinza okugamba nti emyaka because abadde akuliridde sikitegeeza nti buli muntu akuliridde aba alina okulwala naye kwegamba nti obulwadde bubadde bumutwaliriza so olunaku olwaleero amawulire tukedde gakufiirwa omusajja wa Kabaka oyo lwaki nga nti musajja wa Kabaka nti wetwali tufuna ku mawulire agava sayidi zeeyo nedala mu nteekateeka ez'okuziika abamuli okumpi bategeezezza nti ye yagamba tadda Kabaale yagamba nti yava Kabaale ng'asiibudde najja kuno okwattu najja n'asenga mu Buganda abadde yayita musajja wa Kabaka n'agamba nze nziikibwa kuno wali eri sayidi zaawo ebuziga so getutegeddeko ago naye nga tomanya famire yinza okugamba nti batumuzeeyo ku butaka oba aziikibwa eno nga yeyalagira so byebyebimu ku bitukedde nago kyegawadde mawulire malungi nnyo naye nga oyo musajja wa Kabaka adde ayagala nnyo Kabaka era nga kimu bibiri agamba nti nze kakati eri eka navaayo najja kuno ndi musajja wa Kabaka famire ya Professor tubasaasira mikwano gya Professor tubasaasira ne fraternity eya judiciary bafiiriddwa omuntu oyo nga tukomyewo omugafa agawano ndijo abantu amateekera ga Kabaka gano abantu bagasoosowazizza nnyo kubanga abaana batandise osebo okubanga nabo gye basinziira eyo bambalirayo gomesi wadde nga tebali wano Uganda South Africa abaana batandise Dubai abaana batandise London abaana batandise America kwegaba ekintu ku bakijanjawazizza nnyo bakiri mu nnyo so tubabuuzaako mwebala omukwano ogwo mwebalire ddala ugamba otya Richmond tukubuuzaako munange alieta Richmond gyali eyo ekivulu kyandisa mubuuba naye kinamuwuuba oyo Richmond kinakuuba because emyaka gy'omaze ng'oteeka ebivulu Afrigo at 50 tesitaina kuuba eyo tekigenda olwadde batandika dde oggula tebo ekivulu bakyesunga nga abatagendanga nayo n'ogamba nti ate kino kinyanguyidde